Embeera bweti bwebadde mu paaka ya takisi enkadde olwaleero nga baddereva ku siteegi y'Entebbe beeri omuguju n'okugwaŋŋana Malaka. Entabwe evudde ku bukulembeze bwe batakkiririzaamu olw'emivuyo gye bagamba egibwetobeseemu. Yagula bakifeesi batukubola ssente zaffe. Sejjenje wa olukiiko. Batukubye kulambuza ebyuma zizo mu Baddereva abatakkiririza mu bukulembeze obuliko babadde beenyoola n'ababukkiririzaamu be balumirizza okukozesa bakifeesi okubatujja eŋŋuumi. Kifeesi akubakutta gugwo musaayi. Eno ndabirwamu kakwata omukalooko eno ndabirwamu. Awendudde bakifeesi batukube. Okiwulira nga tulwanira sente zaffe na butali bumativu ku siteegi. Nga banataabate mu siteegi nga batandika okutukuba. Bagamba sigenda kusasula nga balala kifeesi nga yimirira abo nga bagenda kusasula nga bakukuba. Zinakabuuza naze mulabaze tulina. Abasajja abo batemula. Mu kavuvuŋŋano waliwo bannamawulire babiri okuli Joseph Bali ku Ddembo wa CBS ne Moses Kiyinjo wa Delta TV abawutuddwa ne bayisibwa bubi nnyo. Bano basoose kufuna ku bujjanjabi obw'amangu ku kalwaliro ka Red Cross mu paaka enkadde. Oluvannyuma batwaliddwa mu ddwaliro e Mengo ng'obulumi bukyabagigijja. Singa ogamba nti sibadde mu kulesi jaketi mbadde mu ngoye muleeya ogamba nti ankubita genderedde naye nga nnyina ne press jacket be bankutte nga banjjako likooda ne nwana likooda yange baleme gitwala kubanga likooda gwe mulimu banjijeko essimu ne banjjako ne ssente zibadde mu nsawo nenziruka nensala oluguudo nnyo ne bangobanga omubbi naye nzirukidde ku lunalu lwa maakeedi. Tubasaba bano bannamawulire bajje bayingize omusango tutandise okunoonyereza ate kikulu singa bamanyi bana babakubye bijja tuwangulira nnyo okubakwata. Wabula poliisi ebaddewo mu paaka eno okukkakkanya embeera era n'ekunguzza abamu ku baddereva okubatuusa ku CPS mu Kampala nga bagenda bawonderwa bannaabwe. Kyokka bwe batuuse ku CPS poliisi tebaganyizza bonna kwesogga kitebe kino ne beerondamu ababakiikiridde. Niye buli twogera ku bukulembeze bwa siteegi baagala kusiba kiro baagala kututta baleeta bakifeesi kutukuba ng'abadereva ne bakondakita. Omuntu ogenda n'obeera nga lunaku oleka omutwalo gumu mukalana ku siteegi n'otuuka okufuna ssente wakati w'omwaka ne bakuwa emitwalo 45. Abamu bwe bamaze okwesogga poliisi ate abalala ne baddukira eri ssentebe w'ekibiina omwegattirwa abavuzi ba takisi Haji Yasini Sematimba okugezaako okubataawulula. Kuno omwaka natereka 29 mu kanaana bampa 10 nembabuza omwenda ebyo byenjagala tufune we tusobola okutuula twogere ensonga zikole ki ate tukole ne road map kubanga ebintu mwogedde bingi tetuyinza bikola mulundi gumu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ayogedde ku mbeera ebaddewo n'abaako n'amagezi g'awadde abavuzi ba takisi bano. Tetulaba nti lwaki tebalinda minisitule eveeyo n'engeri egenda okulondamu okutambula okulonda kw'abadereva. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.